Obadde okimanyi nti nno mu nsi muno mulimu ebika by'abantu ba mirundi ng'esatu mu bikwatagana n'ebyensimbi nga bo mpaawo ayinza kubawunyamu, naye nga mu bikwatagana n'ensimbi si lwa kubeera nti nno bakola nkole mu mazima n'obwenkanya, wabula ku ngeri gye bakwatamu ebintu byabwe. Okimanyi nti nno waliwo omuntu gw'osobola okupatana n'omugamba nkolera omulimu bwe guti, n'agukolera nga tannakusaba wadde ekikumi oba ssente ze wandiise facilitation fee, nti omuntu katugambe omuntu omugambye genda awantu bwe wati onkolere bwoti ne bwoti. Omuntu oyo n'agenda n'akkolera ekyo kyennyini kye weetaaze, naye nga takusabye ssente nti mpa ssente z'amafuta, mpa ssente z'akagaali oba nti ngenda kutambula ntya. Ekyo n'atakigamba, wabula ye n'afuba kintu kimu kyokka, kuggusa mulimu gwo oba ekkatala ly'obeera omutisse. Omuntu omulala ye w'omugambira nti nina ekkatala lyange lino, kankozese olulimi lwangu, nti nina omulimu gwange guno njagala ogunkolere, akugambirawo sooka ompe ssente za facilitation, kale ssente ezigenda okunnyamba okuntambuza mu ekyo, okugeza ng'amafuta oba ssente ze ngenda okukozesa mu ntambula n'ebisigadde sooka oziteeke wano. Oyo naye waali nga singa ye obeera tozikutte n'ozimuwa, terikyateekako ngalo, terikyatambuza, okuggyako ng'omaze okukwata mu ndyanga n'omugamba owaayi ssente ziizino genda onkolera ekintu bwe kiti. Omulala ayagala okwate ssente eza facilitation oba zagenda okuteekamu okumusobozesa okukola omulimu ogwo, then okwate ne ssente ez'empeera ye, nti ontumye nti ye ngende kukola ekintu bwe kiti nti ye, then nsooka ompe ez'amafuta n'oziteeka nti kati then n'okunsasula nsasula kiggwe, nti ate kati sooka omalize omulimu nti kakale kansooke nkuweeko ekitundu, saagala kubanja, teeka wano kiggwe, bw'obeera tonneesigwa tukite. Oyo naye ali awo. Waliwo omulala nga ye asobola okukwata facilitation n'agenda n'akkolera n'omusasula ez'obukozi. Kati abo be bantu basatu. Mu bantu abo abasatu, omuntu abeera alina omutima ogwa golodi ye muntu asooka, omuntu gw'ogamba genda onkolera ekintu kino, si nsonga akiyingizzaamu abantu bameka abagenda okumuyambako okukikola, naye ate n'akikutandikirako oba n'akikukolera nga bwe wandibadde okyetaaze, oba n'akolako n'abaako watuuka naye nga tomuwadde wadde ekikumi. Facilitation nga tomuwadde, nezagenda okukolera nga tomuwadde oba like nga ayinza okugamba waayi omusajja ajja kumpa. Nti omusajja owaaye ajja kumpa oyo muntu wange. Oyo omuntu oyo akolera ekintu ekyo abeera alina obwesigwa mu ggwe. Kati waliwo kye bayita obuntubulamu, obwesigwa n'ensimbi. Osobola okubeera ng'omuntu nga si mwesigwa mu nsimbi, ng'era n'obuntubulamu talina, naye ate nga mutambulira mu mbeera y'emu. Kati okukyanguyako okukifunzafunzaako, si buli muntu gw'otunuulira oba n'obaako ekintu ky'omukwasa nti nkolera kino nti muluvu oba nti ayagala nnyo ensimbi, nti oba buli kyakola akolera kufunirawo, nti bw'obeera olina ekintu kyonna ky'omukwasizza nti nkoleraako wano nti aluubirira kiri nfunamu ntya. Si buli muntu nti wa kika ekyo. N'olwekyo bantu baffe tuyige okukolagana n'abantu, n'ekirala tuyirekere awo okwonoona amannya g'abantu.
si buli muntu nti muluvu. Gw'oyinza okubeera ng'oli muluvu naye ate omuntu omulala si muluvu. Kyandibadde kirungi abantu ne tumanya gwe bw'obeera nga weeraliikirira nnyo obubbi oyinza okubeera nga wali obbiddwako. Bw'obeera nga tobbibwangako naye nga weeraliikirira okubba kitegeeza gwe oyinza okuba ng'oli mubbi kubanga omuze ogwo ogutegeera bulungi nti akola bw'ati. Abaira abala kino era awunzikira eno. Kati ku bintu ebyo bibiri, kimu bibiri bisatu, si buli muntu nti mwavu wa mmeeme mu by'ensimbi nti alina emmeeme entono ku bintu ebikwatagana n'ensimbi. Waliwo abantu abatukolera ebintu kubanga batumanyi bulungi. Omuntu nakukolera ekintu kubanga akutegeera bulungi n'akwesiga n'akukolera n'atagamba gamunaye mpa facilitation n'afuna engeri gy'atuukizaamu ekintu kyo. Then oluvannyuma ne bikomekerera nga si birungi. Abantu abo sometimes tubafiirwa olw'enneeyisa zaffe naye ng'ate be bantu be twandibadde tusinga okubeera nga tukolaganira awamu ne tutambuza obulamu. Naawe gwe bakwasizza ekkatala tuukiriza ekkatala lyo mu ngeri ennungi ate neekusobozesa okutuuka ku ddaala eddala. Ekirala si buli kintu nti ky'owulidde ku gundi nti kituufu. Ebintu ebimu abantu bakonjera newankubadde nti enduulu embi erawa nnyo okusinga enduulu ey'essanyu. Ate ekibi kikwata nnyo ku mugamba okusinga ekirungi. Ekibi kirwawo okwerabirwa oluusi n'obuteerabirwa oluusi n'obutaviirawo ddala, wabula ekirungi kiva mangu nnyo mu maaso saako ne ku mugamba gw'abalya mmere. So tobeeranga n'ogamba lwaki abantu bakulembeza obukyayi. Ekibi kirawa okusinga ekirungi ate emirundi egisinga obungi abantu batujjukirako ebyo ebibira bitagenda bulungi newankubadde ng'oluusi kubeera si kwe kubeera okwagala kw'omuntu oyo ti ebintu bigende bubi. Kati so mu bumpimpi si buli omu nti muluvu wansimbi. Omuntu asobola okubeera nga mwavu oba nga yali abaddeko mu bwavu n'afuna kasente nga manyi kitegeeza omuntu okubeera ne ssente, oba nga mwavu nga tafunangako naye osobola omusanga nga si muluvu wa ssente. Ti ofunye omuntu gundi ye ayagala kunguliza kino nti kamuduumuule otera ofulemu. Ffenna tulumiddwa ku bwavu okuggyako abo abatonotono abatannalubwa ku bwavu, abatannaba kulumwa ku nnaku, abantu ab'engeri ng'eyo. Njakomako ku nsonga endala ey'obwavu eyo njogerekoko naye kino kibadde ku nneeyisa yaffe n'abantu abawa abantu ekkatala okubaako obuvunaanyizibwa bwe babatuusiza nga bakoze ebimu ku byo bye nkunnyonnyodde waggulu. Weewaawo nze Bukenya Yoweri William mbaagaliza bye munjagaliza. Mukama Katonda abakuume mubeere bulungi. Mweraba.